bannange basebo ne bannyabo njagala mmanye ebigambo bino bibiri. Obusiraamu bwetaaga nnyo ssente. Obusiraamu bwetaaga nnyo ki? Ssente. Era kyova olaba mu byafaayo bwe tuba tusoma Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ng'anaatira omusaako Quran yasooka kumuwa mukyala mugagga. Mwenna mukimanyi nti mukyala gwe yasooka okuwasa Kadija yali bifeekeera. Mumanyi lwaki? Abe ne ssente zigenda omuyambako mu ddaawa. Abe ne ssente zigenda omuyambako mu ddaawa nga teziva wala nga zimusula mitwetwe wala. N'amuzizika omukyala bifeekeera naggwedda aleme kusabiriza bantu nga jjallabika bubi. Okategedde akugamba tolowooza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam okuwasa omukyala omugagga mu ntandikwa tekyali mu programu. Allah yali yakiseetinga bw'atyo. Essente z'omukyala oyo ziyambe ku mwami ono mu mirimu gy'okutambuza la ilaha illallah. Ekyokubiri, tusoma ku kyafaayo kya Nabbi Sulaiman alayhi salam ne fulungu hudu. Mulimu ekyokuyiga ekikwatako. Mulimu ekyokuyiga. Welusoma eri nti waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Mukama wange nva Saba naye nkuleetedde amawulire ag'amazima. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun adhim. Nsanze omukyala eyo ng'afuga abantu era nga wabbeeyi alina ne namulondo, naye ekinneewunyisizza ennyo yasjuduuna lishamsi min duunillah. Bashiriku. Ekyokuyiga ekiri awo kiruwa nti Allah tabaraka wa taala yayisiza ku kinyonyi kingdom namba netoola shahada. Ffenna tulina okwetaba mu ddaawa. Ffenna nawe atuddaawo. Ekinyonyi kyalabikirako mu ddaawa department. Mbalabye bashiriku ne sina bwe nza bayamba. Mukama wange tandikiraawo. N'akulukunya ebbaluwa. Kiswa mugimanyi mpanvu. Era twagenda okumaliriza nga Balqis n'abasirikale be n'abakumi be mu lubiri n'obukazi obukadde obukola shiriki mu lubiri bonna nga batodde shahada beegasse ku Nabbi Sulaiman alayhi salam. Kitegeeza ki? Ffenna tulina okwenyigira mu ddaawa bwe kiba nga ekinyonyi kyenyigira mu ddaawa. Ekinyonyi ate ggwe tugenda kwenyigira tutya mu ddaawa? Bwe mba sobola kukwata microphone eno okusomesaayo aya emu ne hadithi wale tisijja kulemwa. Tokkiriza byombi okukulema. Omuzindalo gugaane ne wale tegaane. Ddaawa bwe tuba tugikola tuba mu departments bbiri. Waliwo basheekha bakwata emizindalo ne batuyigiriza, ne wabawo n'abavujjirizi. Weewuunye n'abavujjirizi bafuna mpeera ze ezimu nga bakuta emizindalo. Kati sigadde gy'oli gw'ogamba zonna departments sizaagala. Omuzindalo gugaane ne wale tegaane. Wakiri oli mugamba Allah sisaasobola kubisoma kubikwata mizindalo kubisomesa naye nateekanga mwakange nga njagala onsiime nga nnoonya jana. Department zombiri togezanga n'obulamu. Microphone bwegaana wenyige mu bawaleti. N'aka akatono koolina tolinda nnyingi. Nditwala bingi teyatuukaka. Abaganda baluge yate ndi Masaka. Abeeri bagamba Oluganda lusibuka wano lutuufu n'engero zonna n'ebikokyo. Nditwala bingi oba yali agenda kulaba bakadde be ng'alinda mbu amale okuweza ebingi agendeyo, yafa tagenze. Bwe kibanga ekinyonyi kyalabikirako mu kuweereza ddaawa ya la ilaha illallah, butya ate nze naawe kiri kinyonyi. Era kyamugaa nti neewunyiza nnyo yasjuduna lishamsi min dunillah, tebasinza Allah, bali ku njuba.
basaba njuba tebasaba Allah. Ekyo kisinza okunewuunyisa. Ate nno baana bange mbabulire ekinyonyi ekyo ye masita waffe ye kyolaba bakitusiigirako nnyo ebyo. Ani yatuyigiriza okusima entaana? Oyo si masita. Yatuyigiriza okusima entaana kinyonyi. Okuva ku olwo ensi yonna abaddugavu abazungu abeeru abawarabu tusima entaana. Kinyonyi masita waffe. Kati ne bano atuyigiriza okukola daawa. Oba tusobodde kukwata microphone oba tusobodde kutegeeza muntu ono noonya ayinza omutegeeza, kubanga ekinyonyi kyali kikimanyi byenjogera tebasobola bitegeera, naye mukama wange Sulaiman alayhi salaamu abitegeera. Kanziruke nyambeko Kingdom eno abantu bano balime genda mu muliro, era tuyigamu ti ekigendererwa kyaffe bantu kuwona muliro, so si bagakasa nti gwoli wa muliro, si bakakasa nti gwoli wa mugwo, wabula tusaze magezi ki baguwone. Era yensonga yali enkulu ey'ekinyonyi. Naye mu byewuunyisa mwana wange bwe bagenda okulaga kilometers, kyatambula kilometers 12,200, kilometers 10,000 okulaga ku maapu olwaleero gye kyali essaba ne bwe bali bava mu lubiri lwa Sulaiman alayhi salaam waliwo kilometers 12,000 ekyo kinyonyi. Era bagamba nti erifulungu bannasayansi lisobola okwambuka mu bbanga awo ne litambula olugendo luwanvu nga terisse wansi kunywa mazzi wadde ekyokulya nga liri awo. Ne bana bakola ennyonyi ezitambula engendo empanvu bakoppa ekyo ekinyonyi. Naye sijja kugendayo nnyo. Kilometers 12,200 ne kiteeta amawulire ne bawanika ebbaluwa ne kigizaayo ne kiteekamu amaanyi ne kigumira olugendo abantu bali bawona omuliro bategere Allah. Abawalimu baffe abamu bwakwata omuzindala ate abantu bateeka butesi muliro. Ate nifo kyobayambako baguwone tufe tukakasayo baki okugenda okwokya mmwe nze mbasaasidde. Nedda ensobi gye balimu tukoze magezi ki bagiveemu. Era obunyiikivu bw'ekinyonyi ekyo bwe bwali era Allah akituleetera mu Quran, si kuwuliriza mu buwuliriza kyafaayo, gwena ofunemu ekikwatako obubaka bwo. Buli kyafaayo kyonna kyolaba mu Quran baba bagamba ggwe. Buli kyafaayo kyonna kyolaba mu hadithi mubamu meseji yo. Ne bwe bakigamba eki ne bwe kiba kigamba eki baba bagamba ggwe. Mubamu obubaka bwo bukwatako, oba wayitayo ku ssomero oba owoomerwa emboona oba olungereza olufuuwa oba tomanyiimu wadde ekigambo baba bagamba ggwe. Tokkiriza ekinyonyi okukusinga naawe erabikirako mu daawa. Ntandise n'ebigambo ebyo obbalaga nti daawa etambula na ssente. Daawa etambulira mu departments 2, abakwasi b'emizindalo n'abavujjirizi. So si bakwasi ba mizindalo bokka. Kati gwe program eno ogirabanga eri wano olowooza kyakusaaga nga bakulaze ku kiri mu nsawo. Beesiimye abo abakitegeera neyerekereza n'avujjirira. Kubanga okuvujjirira kitegeeza kwerekereza. Okuvujjirira kubanga Allah gati watuhibbuna almaala hubban jamma. Omwanadamu ayagala emaali ye awo tevaawo ebiraawo. Ate ku muziki bagayo bweziti zaaki zigenda kukolayo mulimu ki sente zange zibeeraawo. Obutonde w'omwanadamu ayagala nnyo emaali ye teva bwano mu nsawo. Wano ebeere eragawa nti abiri gaago gende mu ddalasa abo balyandi basabasomeza zaffe zakulya buli bagezi si bagezi wabula baweereza. Era zoteeka mu puroguramu ng'eno ziba zizo era ze zize entuufu kubanga oba ozitadde ku ATM okutaava ssente tosobola zijjako. Bw'oziteekako ojja zisanga ku ATM yo ku kiyama. Essente zonna zotadde mu ddaawa ze zizo era zogenda okusangayo ezo nga teziddayo kuvaako. Zino ziterese mu banka ku makyo zikimayo. Ekawungeezi essaawa yonna ozijjayo eri ATM tezivaako. Ojja zisangayo ku kiyama. Obubaka bwange bwe nadde nsibye sigenda kusobola kusumululako kubanga bwetaaga 2 to 3 hours. Ekutiya sigenda gisumulula.
nja kuba mbalimbye nga bwe nadde ngitegese mu layini bweti nga bwegenda okutambula ne topiki mukama wange dokita gye yampereza sinza kusumulula kuti eyo kubanga ngenda kubanga mbalira z'amaanya wabula kanfuneyo obubaka butonotono tugende mu bibuuzo nze nkugeye bano bansalidde amagezi sigala bange obukyambira mu dalasa bagezesa amagezi gange balabe abantu enjala ebaluma ogenda bakola otya baabo naye omulamwa gwange babadde bannondedde kuyunga Luganda ezimu ku topiki ezoogerwako buli kaseera nze ngenda kuwa principle ezifuga akantu ako. Allah bwe yali ayogera ku Luganda mu Quran al-Karim yakambuwalamu والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. bwe yali ayogera ku bantu abakutula Oluganda mwana wange tebatera kuwona bintu bibiri. Buli muntu yenna akutulawo Oluganda tatera kuwona bintu bimeka bibiri kizibu biwona. Ekisookera ddala yufsiduna fil ard babeera boononefu mu nsi olw'okuba talina gwatya talina amugambako. bwe bolaba ku social media amokkola awemula avuma bano avuma bali teryayinza mugamba kubanga gwe woolina abantu omukyalo jjajjaawo taatawo omuto jjajja gundi taata gundi ngo batya tosobola bikola kubanga bajja kuyita erya ntonde. Nze gyenva gyenzaalibwa famire ng'etudde bakuteeke wakati mu lukiiko mu lujja wali nga bakwetolodde we bati. Naye buli oba nga tolirinnya ku kika tomanyi baŋŋanda zo tolina okutuddewo gw'oli wekka oteekeddwa ofuna ekitendo ekyo obeera mufsidun fil ard omwonoonyi mu nsi. Era abalina famire kubanga wadde tulala tuli wano tulina n'envi mu Buganda Kingdom bakuyita bajjajja ne baggalamiza ne bakuba kibooko saaza famire yaffe. Bw'ogenda okwetegereza bali ku social media okwo nga bamakozi bakola bino n'ebiri talina famire yagidukamu ajeegaana. Ekyokubiri walahumullaana babako ekikolimo Allah bagoba mu kusaasira kwe. Ate mwana atto ekimu ku byanneewuunyisa n'abashiriku ne bwogenda mu ssabo tebakolagana na muntu yakutula Luganda. Eraga nti omwana asooka omutwale wajjajjaawe. Abashiriku ne bakimanya nti omwana tebamutwala mu kitabyo naki tebakulaga tetujja kumusobola sooka omutwa naye nga baki bansaasi nabo olaba n'ab'ensaasi ebibakolera babijja eno jjukira nti ab'ensaasi basingako peno waffe. Omutwale wajjajjaawe amuwa erinnya baba baagala kugata luki okugata Oluganda puroguramu si yakusaaga ate okugata Oluganda puroguramu ejjuddemu ebisoomooza kubanga lwangu lwa kukutuka lwangu lwa kufa. Omuntu anaagatta Oluganda yeetaaga okumanya ekitendo kye bayita asabru obugumiikiriza. Ate obugumiikiriza butegeeza ki? Fe okukola ebikunyiga n'ogumiikiriza, okukulyaza amaanya n'ogumiikiriza, okukutemerera agagambo n'ogumiikiriza. Ekyo kibayita obugumiikiriza. Wadde nga gw'oli ku mazima noga sijja kukkiriza eyo haqqi yange bandyaza amaanya nze ndi ku kituufu. Ekituufu gw'oli ku kituufu sirika gumiikiriza. Sirika gumiikiriza. Abamu baga nti bajja kumpita munafu. Biri bibiri waliwo okuyita omunafu n'okuba nga oli munafu si byebimu. Okuyita omunafu kirala n'okuba nga oli munafu kirala. Abantu bangi tugenda ne tukola mistake ne tulowooza nti banafu kumbe si banafu wabula ate beesembeseza Quran al-Karim. Nabiyullahi Musa alayhi salam bwe yakomawo ewa muganda we Nabiyullahi Haruna alayhi salam n'asanga nga ttiimu gye yamulekedde ekoze ebya shiriki yamugwa mu malaka
Musa alayhi salam yagwa mu muganda we mukulu we yamugwa mu malaka namukwata amatayi ekirevu bakikutte namugamba nti yabna umma la ta'khudhu bi lihyati wala bi ra'si, mwana wa maama nkola ndeka tonsika kirevu tonsika mutwe. Naye yamugamba nti inna qaumi istad'afuni. Ayo wali point. Abantu b'ekibiina bano bewandekedde banfudde omunafu, siri munafu n'akatono, be banfudde. Omuntu asobola okubeera omunafu olw'okukuuma empisa, naye ng'amanya galina, asobola okukusiiba, asobola okukusiiba n'abagamba n'obbaga nti bawawa mujja waawo nga sinadda, ne wajja bajjeno bonna ne bakulemwa. Naye n'afuuka omunafu olw'okukuuma ki? Empisa. Eyo eddiini. Kkiriza bakuyita omunafu bali naye nga gwe toli. Oba asobola okubeera okwefuula omunafu olw'okutya okwonoona ebirala. Nga bw'olaba omukyala ajja n'akuba bbaawo oluyi, naye bagende nti oyo omusajja tasobola kuba oli. Yowooza yeetaaga mpimmeko oyo okutuula eri wansi n'amanyo ne gayiika. Agamba nti oyo Haaji oyo omukazi amukuba, mwana wange tokisekereranga era tekikwewuunyizanga. Ono Haaji aba akuumye bukuumi ne bamuyita omunafu naye nga alina byakuumye, ajja kwonoona. Tebuba bunafu wabula kwefuula munafu, wabeewo emirembe gigenda mu maaso. Era Nabbi Haaruna alayhi salamu kye yagamba muganda we ng'amugudde malaka ti inna qaumi istad'afuni, banfudde munafu wano. Era ekyamuleetera ekyo inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israil, natidde nga bagenda kwawukana obubiina wano. Olaba nga betudde wano, singa twawukanamu obubiina kano wali egiddako ngumi bano bagala kubagana bano, ate ekyo kibi. Kyenjagadde mu kisa ya Nabbi Musa alayhi salaamu ekikwatako, kkiriza bali bakuyita omunafu, nze mpisa. Era bwe kiddayo mu kkuuma Oluganda bagenda kuyita munafu, tasalawo, tayogera, takutula, ali awo yenna munafu. Kkiriza bakuyita omunafu olw'okkuuma Oluganda. Kyobola mu kukuuma Oluganda si buli kamu nti yogera, wadde gwe oli ku kituufu sirika, kubanga oyinza okuba nga olina ekituufu naye nga bonna okyogera kigenda ate kwongera kuyuza bbwa, kigenda kugaziya bbwa, kigenda kuyiwa munnyu mu bbwa, sirika. Tekibajja kundaba ng'omunafu, kasita bakulaba bulabinga naye toli. Era tukuume batuyita abanafu naye olw'ebigendererwa olw'amaswaleh n'amasulaha amalala gayitewo. Teriyo musajja mba omukazi amukuba aliridda gubanye maso omusajja gy'ayina. Allah yatuwa maso ezaffe size ez'abali. Maso eyaffe niwe kaba kasajja katono nganze nga kali awo luyongoyongo nga yafulumiza oluyi olumanyi. Aba akuuma egimu ku migaso emirala. Nammwe bannyabo banno banoonya basajja gwe Allah amukuwadde omukuba mpi, bwe banaakulekawo ng'ate olajana wowe omusajja yansula. Omuntu agenda okukuuma Oluganda kiba kitegeeza kugumira ab'eŋŋanda zo bye bakukola, kubanga ebyo bitonde si bamalayika. Oyo muto wange namuwa ssente akole bizinensi yazizanyiramu ne ziggwawo, kati ate aneewubako ku muwendala mugobye ne wange. Nedda kati omugobe gubona omugoba alage wani. Fe omutuweereza wazimuwa ne zimufaako, muyiyiza amagezi amala wuwo. Fe omuweereza ffe mu Buganda waffe. Ab'eŋŋanda zange bwengezaako okubayunga bannakuwaza, si bamalayika abo bantu, si bamalayika abo bantu, binadamu. Allah bwe yali amwerako mu Qur'an yatugamba nti innahu kana zaluman jahula,
binadamu obutonde bwe mulyaza amaanyi ate yefuula atamanyi omulimu omukulu kulyaza amaanyi abantu omulimu omukulu ogw'omwana adamu kulyaza amaanyi kiki bw'amala okulyaza amaanyi nalaga gwe musobya ate byonna byakola ebikyafu ate abizza ku ggwe kati ogwo gwakola ki gumiikiriza ayo yafamireyo Allah tajja kuwa bamalayika babere nga eŋŋanda zo bantu bamalayika tayinza kunnyirizaayo wadde naako tagenda kukusobyayo wadde naako naye tayinza bakuwa kubanga naawe ate ojja basobya alina kuwa bantu banno okumanya oluganda si lwakusaaga bw'otunuulira ku ebimu ebirina okukuma oluganda byewuunyisa ekimu ku kigambo kya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu wa arda amir al-mu'minina abi Hafs saabalwanyi namige yagamba nti muru dhawil qurubat ayatazawaru wala yatajawaru ab'eŋŋanda abayonka kulimu mubalagire bakyalirenganenga naye tebabeeranga ba neighbors muru dhawil qurubat ayatazawaru min aziyara wala yatajawaru min aljari mubalagire bakyaliranganenga tebaliranigananga mumanyi lwaki okuliranigana bwe muliranigana emikisa gy'okutta oluganda mingi emikisa gy'okutta oluganda mingi igwe ne brother wo muguze wali nonaguze wano ne muzimba muyinza okukwatagana enkya mugenda kuwasa abakyala bayinza obatabula oluganda ne lukola ki ne lufa kale muwasiza abakyala nabo bakwataganye abaana oli omwana wo oli mukulu akuba owange ate mukulu ate bulaza tagala kumugambako kakati ate bwenjogerako mba mubi mujja tabuka muyinza okukuuma babiri naye puroguramu gyegenda egaziwa jjukira mugenda mweyongerako 2 3 5 8 genda obeere bundi bujo ogiye Masaka ng'ozze kulaba ku brother wo essanyu eribeera awo bafumba buli kimu ne mulya ne munyumya naye nga muli baneiba bonna be tulabyeko nga baluganda nga baneiba kigaana ne bamaliriza nga kiyiise tayimu neetuuka nga waliwo embaga bafumbiza omuwala nga bano tebagenda genda wali ne beesibira mu geeti yaabwe wa nga beevuma dda ne beemalawo yali amiri muminina Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu nga wandiikira ba umara ab'ebitundu kubanga edda amiru yawanikanga amabaluwa negagenda ba amiru w'e Masaka amiru w'Ekindi amiru w'Ekinoni amiru w'Ekyantonde amiru kati yali abawandiikira naga nti mulagirenga ab'eŋŋanda ye bwe yatunulira nakola research geno saabalwanyi nakola research n'alaba nga emisango gye yafunanga ab'eŋŋanda nga oluganda luyiika n'okuliranigana nga kyalingamu kwe kuwandika ekiwandiiko muru dhawil qurubat ayatazawaru wala yatajawaru radiyallahu anhu wa arda kakati ate ng'oyagala ebidaala bigwe n'embaga olwo oluganda luli olwedda olw'e Masaka ate tuliwa ng'oyagala ebidaala bigwe n'embaga mutandike bandoga mutandike bakola ki bandoga wano abaana basinga wano muli baana bato ng'oyagala obeera efeeriyo omulungi nga ne ssente z'okola simanyi gye ziraga tandika bandoga kasi totandika bandoga buli kasente koofunawo okatwala eri ku musawo olwo n'ogula dipoloti olwogira mbu oti oba n'osanga akanyonyi nga kafudde kali mu lujja osibira wa musawo olinawo emiliyoni 2 nti enziri naleeta bano baagala kukutta bano mbalaba bwenkebera bano baagala kukutta ezo nga zigenda olwo olikola ddi ndabyeko ku myaka nga bwe mundaba bwenfaanana nkozeeko n'abantu bangi nenkolako bandoga nga nkola naye mu office egi noono nga talina kigambo kyonna nga ffenna tufuna omusala gwe gumu mu myaka 7
ono atali mu Bandoga ng'aguze ettaka azimbye aguze n'emmoroka ne hijja agikoze ng'ono asula kafaliso kamu mu karuumu ako Bandoga anti zibanga eziwerawo nabako kye yeekanze n'ayitayo eri ne bamusaba 8 zibanga eziwerawo naye n'abaako nankani bwate n'asanga omusota n'addukayo ogwo badde bagukutusindikidde olinawo 10 ngamba miliyoni ng'oyagala obere feeri ofune n'akakeeka okebakeko kasi otandika Bandoga era bali bakufula lusuku ani akuloga gwina Allah tabaraka wa taala yalina programu zizo yamanya obulamu bwe gye buva ne gye bulaga ne gye bunaggweera kati ate bwe kituuka mu Luganda kasita mutandika Bandoga mubagenda kufaanagana n'ennabbubi Allah gwatunyumizaako mu Qur'an mathalu alladhina ittakhadhu min duni llahi awliyaa kamathali lankabuti ittakhadhat baita wa inna awhana albuyut labaiti lankabuti law kanu ya'lamun. Weewuunyi yali ayogera ku nnabbubi ng'ategeeza nze naawe. Ekifaananyi yakyogerera ku nnabbubi abantu abeeteerawo bye basinza lubaale amashayatwi ebyobulogo genda ku basawo Abaganda abasawo ab'ekinnansi balinga nnabbubi ezimba ennyumba niye ennyumba esingayo okuba ennafu ennyumba ya nnabbubi. Naye sayansi ali awo nnabbubi kyekitonde ekiwangala kyokka. Kizibu nnyo okusanga nnabbubi 3 nga ziri mu kifo kimu ebeerawo eki kubanga ntemu. Esooka nnabbubi enkazi yezimba ekyo kiweebu kye mulaba. Nnabbubi nkazi yokka yezimba, ensajja tezimba. Ensajja efumbirwa bufumbirwa ate olunaku lwefumbirwa lwefa kubanga enkazi bwemala okuzimba ekizimbe ng'enoonya omwami. Omwami bwamala okuba nayo neezitowa neefuna olubuto ng'emugaaya emulya ng'emumalawo. Ate naye bw'azaala abaana be be bamulya aba munafu ng'amaze okuzaala abaana be nga bamulya nabo bajja kwerya buli omu ng'adduka ng'abeera yekka. Yali ategeeza amafamire agali mu Bandoga batuloga gundi senga wamu abaloga babeeranga nnabbubi mwemalako famire ne muwangala buli omu. Anti omwana wamugamba kitawo gundi akuloga, senga we gundi akuloga, brother wo gundi akuloga, nawangala lonely life. Ne bwafuna ekizibu tayinza genda kuwa senga, taata yangamba ayo amulogo. Ne bwafuna ekizibu tayinza genda kuwa mukulu we, taata yangamba oyo mulogo. Okakkala nga ali bwogu nga nnabbubi bwewangala lonely life. Ne bwosanga kiweebu nga kinene kitya mubamu akawuka ako. Teyeetaga muntu yenna, teyeetaga kuwangala na famiri. Amakulu famire yonna ejja mu Bandoga mumanya mugenda kukutula Oluganda buli omu asigale nga aliki. Okimanyi nti ne bwamuleetera kadde tasobola kujambala. Omukyala naleetera mukyala munne kadde, njogera Luganda origino, bw'avaawo onagyokya bwokya gomanyi byatadde mu kadoomu taddemu ebyokoola. Ne bwamuleetera enkota y'ettooke tagirya, basuula nsuule mulimu ebyokoola. Ne bwamuleetera embuzi tasobola gikwatako. Ku lwaki? Kasita omuntu atandise okukkiririza mu Bandoga, 1 aba musiru nnyo. Kasita atandika ebyo taddayo kubaako kyalowooza mu bulamu n'eki ye buli kyalaba kugenda ku basawo. Ne bwalengera bwati kapa nga ya blaaka nnyo, naye blaaka eyo nga kala ya blaaka eyo, kapa nga ya blaaka nnyo. Kati waba mukazi si mujja wange weegindi oyo ng'agende asiriwalira ddala taddayo kubaako nakyalowooza mu bwongo. Ye buli kyatunulako alowooza ekintu eki. Bandoga eryo ddogo bagala kunzita kati badde balinsindikidde. Obunyonyi Allah yabukola nga image ebutagwanya. Obunyonyi n'enkoko ennyini singa oba mulina ennyumba ewaka nga kuliko endabirwamu bwe ziti naddala ezo wanuwe neerabamu bweti nga nsajja neeraba bweti
erwana. Kati obunyonyi obumu obusajja butera okujja ku madirisa g'abantu bwe kalabamu akasajja muli kagala kakabojje, oyo bw'atyo bayinza omumulyako ssente. Akanyonyi kajja ku makya ne kajja ne kawungeezi ne kajja ne nakali, kumbe akanyonyi kano ekisooka kasajja. Ekyokubiri bwe kalabawo omusajja kaza ajja kabbira abakazi sagala mumulwanyisa. Kati kabeera kakona kundabirwamu bwe kati, oyo bayinza omutunza n'ekibanja. Ako kanyonyi image bwe kalaba bwe kati kalowooza waliwo omusajja. Ebinyonyi ebisinga image ebitagwanya. Kati bwe kagenda enjala bwe kaluma kagenda ne kalya, bwe gakuta ne gakomoka kuba omusajja oyo. Just kuteeka mu logiki, just logiki ntono nnyo. Atunda n'ekibanja ne ziggwawo, n'atunda n'ekyegiri ne ziggwawo, n'atunda n'eki. Ku lwaki kasita omuntu ayingirira ebintu ebyo atandika okufuuka okuba nti obwongo bwe bukola kitono, buli kaalabako, buli kyalengera. Waliwo oliba banneyiba bakomawo ekiro, babatikula, baali balese enkoko okuva mu kyalo. Enkoko zaali ziwerako, kati enkoko emu nebabulako, ne banoonya enkoko neebula. Kati oli bwe yazuuka ku subuhi n'asanga enkoko nga ya white nnyo etudde ku shade, n'atema omulanga n'akaaba. Abantu ne bajja kiki nti bajja bange bagala kunzita, enkoko yiyo basindise ejjadu mu nkoko ya white. Kati waliwo omuvuka waffe, omuvuka oyo alhamdulillah ali ku sunna nnyo, naga enkoko ebadde ki, n'agikwata n'agenda n'agirya. Kati wayita ennaku babuuza, bannange mwatubeerako ku nkoko yaffe, twaliwo enkoko yali ya white. Ye bwe yagiraba yalowooza ddogo, kumbe bali batikula emaali mu mmotoka bajja mu bbuutu, bateeka wansi yo n'etambula bweti, neefuna wesitaba mu kasheedi n'esula. Naye olwagiraba bajja bange banjagaza ttaka. Obidde ebigambo ebyo, ebintu byogga nti bandoga gundi atuloga bikutula famire, netandika okuwangala obulamu obwekinnoomu. Teri ayamba n'oba ofunye obuzibu nga brother wali alina ne ku ssente tosobola kugendayo, kubanga nawe kenyini wamuyitadde omulogo naye n'akuta anti ndi mulogo. Kale naye nga wetagajja simitwalo 15, ekizibu omwana agenda akole P7 aligestalinge ku P7 nokakano omwana tutasomye bakolaki bandoga. Era olumaliriza olaba yaloga n'abaana bange tebasoma. Kasita famire eyingira mu bandoga ekutuka eba efuuse ennyumba ya nabbubi ennafu, kubanga buli obeera wekka onafuwa. Allah tonda kubeera wamu, wa brother otuukeyoko, wasenga otuukeyo bakwe ku magezi, oba kabadde ka ssente nankano nakuwadde 5 oli 7 oli kitugatte. Naye tewali omuntu ali mu bandoga aba amagezi gaba atta n'omwana we, gwe tobawulira mbu yasaddasa omwana we. Naye gwe omanyi tebayita omwana, omanyi kyebayita omwana, naye ebya shaitaani bimusiriwaza n'amuwa nayo nga nti bamusale. Ekirala bamutiitiizi, okumanya baba batiitiizi, gwe n'omulaba nga alina wayimiridde n'ofuna oba akavera n'oyolawo omusenyu n'ogussa mu kaveera, ssente zonna zaalinawo osolo zimulyako. Najjawo ebigere n'oyolawo omusenyu n'omugamba nti obutagutwala mpa zonna z'olina wazikuwa. Naye kati nga waliwo kya ebyo ebintu biyigiriza abantu ebintu bimeka? 2. Obujego bw'ekika ekyowaggulu, okusiriwala okw'ekika ekyowaggulu, n'obutiitiizi obutalina ate n'ebitaliimu. Kati bannange okuuma oluganda Allah lwatulagira mulimu emigaso mingi, sijja kusobola kugimenya leero naye nga tulina okugumiikiriza b'enganda zaffe, naddala ezo zamenya mu Qur'an al-Karim ezisookerwako. Yawma yafirru nga maliriza, yawma yafirru al-mar'u min akhihi
wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Abo abataano. Abameka? Yauma yafirru almar'u min akhihi. Ku yaumul qiyama omuntu agenda kudduka muganda we, ogenda kudduka brother wo, ogenda kudduka sister wo. Weewuunye ate mu Qur'ani brother ne sister yamukulembeza ku maama. Waliwo ensonga. Ku yaumul qiyama ogenda kudduka muganda wo, maama wo ne kitaawo, n'oweewuwo gwe walonda mu bangi, gw'owulira nti oyagala nnyo, ne omwana wo. Abo abataano. Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Sahibatihi yabategeezaamu gwe nnyabo oweewuwo gwe watulaga n'omutuleteeka. Sahibatihi gwe ssebo aba ategeezaamu ewuwo gwe watutwala ntumukuyambako muleeta naye ogenda mudduka. Lwaki yakulembeza bulaaza wo? Mu b'eŋŋanda zonna omuntu asinga okulyamaanyizibwa ab'eŋŋanda ze ye bulaaza. Yasinga okulyamaanyizibwa mu abo bonna. Ekkanzu eno gye nnyambadde agigabira ow'ebbali nga bulaaza ali mu ka t-shirt kayulika akabumbiramu n'amabulooka. N'agigabira ow'ebbali. Maama yabakuza ekyejaga agaana gaago tegagala na kukola zombuulira. N'awa ab'ebbali brother we musaayi ogwo baayonka kweri. Brother ali eyo gye yawasiza musajja wattu munaku ali kazigo luumwegi gwovuga mu mmotoka tolinnyanga nayo. Kasajja katukali eyo katunka n'ebizibu tolinnyanga nayo. Batono nnyo naddala abo Allah baasuddemu mu byenfuna ng'asobola okugenda brother we atalina n'atuukawo n'asulawo. Ne waba amwagadde ojja kumusaba ofiisi. Genda okyale wa brother wo mu kaziga akaakamu mutuule mulye munywe munyumye. Kimuwa amaanyi mangi nnyo. Akulembeza bwa Luganda, akulembeza brother wo ku lwaki gwe tusinga okulyaza amaanya. Naddala abo Allah baasumuludde mu byafuna wano. Ayinza n'omugobe waka. Nakugamba tojjange ewange nkubire essimu. Okima ki ewange kati ogoba brother we wakawo ani anajjawo. Olaba ogobye brother kati fe ab'ebbali. Ate munnange babagobawo ne basembeza fe ab'ebbali. Era n'omusanga yatuyise ajjudde bafumbye ebijjulo. N'ombuuza naye tulinayo babrother bo gye bali nga tubayise. Ayise Sekagundi, Sekagundi w'egindi, Sheikh Gundi, Mufti w'egundi, Nesrikadhi. Nga matiribo n'emmotoka zijjudde awo abaloodi bonna bali ba brother mbula okuba bo si bafunyi. Awo balina okusooka okujja. Olunaku lwa yaumul qiyama brother yagenda osinga otubanja osinga basigadde. Kubanga abaana ab'obuwala ate ye yatabuka. Naaba ng'afumbiddwa omwami nga mufunyi. Nga ye sister omwami gwe yafumbirwa si mufunyi. Ajerego ye kati munaabirawa. Ekinabiro kibalwaza. Mbula okuba ekinabiro kyaffe kya mmuli kiri manju wali twatekawo obutiitiiti mwe tunaabira. Ye amanyire kino ekizungu. Nnyabo tekitulwaza era we tuli balamu. Nfo ky'okugenda n'amukyalira agamba sinza agenda kusula eyo sina we ngenda kunaabira. Ffe tunaabirawo. Tayinza agenda kukyalira sister we gye yafumbirwa ekinabiro kya mmuli. Kirwaza n'okukola ki? Kirimu germs because sincerely speaking in actual sense. Sebo nnyabo nkutegeeza nnyabo wange oyo sisitawo. Era ekyo mwanaabira talwalanga era waali mulamu. Genda omukyalire ate tomukudaalira. Brother ng'aliko ebigambo bannange. Omuntu agaba hijja ne wummula naawe ab'ebbali. Nga brother tafunanga kuwummula wadde hijja. Obadde ki? Aga nti ku muzikiti yawaddewo abantu 5 hijja. Nga brother gyali ali yakuba nkumbi. Abumba mabulooka. Asiika kabalagala. Asobole okubeezawo obulamu. Ffe ne tumutenda wallahi Haji wa kitiibwa, Haji musajja wa mugaso nnyo nankani bannange akoze omulimu atuwadde hijja ezi.
nza bwe mbasisinkana nsooka mubuuza olinayo ab'eŋŋanda abakuddako bwe wayonka nabo nti baamala okukola hijja baamala okukola umura nti nedda bino bifu byokola sookera kubali baana bange mukyali baana bato omusajja ajja n'emmoloka ya miliyoni 400 n'agipaakinga ow'omuvubuka akola ekikomando ne Rolex ne banyumyamu omuvubuka n'amukola ne Rolex n'agirya n'avaawo n'agenda n'ojja n'obuuza omuvubuka nti oyo omugagga abadde azze kugamba nti oyo gwenzirako oyo gwenzirako abadde azze kuŋŋamba agenda mu kyalo okulaba abakadde mwesukaali gwanatwalira maama emmoloka ya miliyoni 100 n'ombuuza nti emmoloka ya mukama we gyavuga nti eyo yiye ate talina emu era muwaddeyo wano omutwalo bigambo birabye amagezi g'abantu ogalabe kasajja kattu ne kakapito kalina akakuba kabalagala era nako akakoze eki akatutte weewuunya avuga emmoloka miliyoni 4 ate talina emu naye tayinza kugamba muganda woono nti tufuneyo bizinesi ensajja kana aka bizinesi ak'emitwalo 8 nkakujemu amukuumiraawo yauma yafiru lmaru min akhihi omuntu agenda kudduka muganda we olw'obulyazaamaanya bwe yamukolako obutagambika ng'alaba talina wagenda mumusasula n'alowooza mbu ajja gguma zambiro ku yaumul qiyama sipulinti zigenda kubeera eyo sipulinti muzimanyi giva misinde giri egyayiriyiri yota sipulinti anti asanze ono alaba mu banja agala kampite wano muwone alowooza biwedde ayita awadduke ate abadduka gwe ku mulala wa ummihi asangeyo maama geti ano yanziise ate awete wa abihi kadajja gwe ku muzeyi taata agaye nti ate gujja bagidde awete wa sahibatihi asange oweeka nga neyamuteeza muga nti wandi azamanya ebyange wa bani weewuunye Allah yasembyayo omwanawo yasembyayo omwana wo gw'ozadde tinaye agenda kukubanja mumanyi lwaki gwe yasembyayo mu bantu abo bonna bamenye gwe tusinga okufaako mu abo bonna bamenye gwe tusinga okufaako era buli mwaga nti ndeebuukana lw'abaana nkolerera abaana bange osanga abakyala tudde ku bodaboda ne bokisi y'ennyaanya abaana bafune ekyokulya abaana bafune kafiizi omuntu yenna afa nnyo ku mwana we era kyolaga alise mu kyokutaano ng'asembyayo kubanga ye tumufaako nnyo kyokka ekyewuunyisa era neyagenda tubanja kyatagenda bweba tuyagala mwana wakuyimiriremu ku yaumul qiyama kubanja olina omutwala ku masomero nga lino lyetuliko tuli ku somero ki olina omutwala ku masomero nga gano Ibn Abbas ayige Allah we omwana we kyagenda okubanja ku kiyama kiri eki nisayiga swala sayiga Quran saategeera wuzu simanyi bya ddiini sina kyemmanyi mukadde wange teyabinjigiriza tagenda kugaa nti wamugulira kibanja tagenda kugaa nti wamukolera bizinesi abalala bafunira passport za America mwana afuka mutuuze kweri funira passport ya Canada mwana wange kati abaana bange bonna ba Canada tebakinayo kyebamanja kyokuba ntamanyi kusaala ne bootamufunira ebyo byonna n'omuyigiriza Allah oba omuwadde obugagga bw'edduniya n'akhira oba omuwadde obugagga bwaki bw'edduniya naki ne akhira bw'otamuwa ebyo ne bwomuwa ebisigadde byonna n'omuzimbira za apartments agayumba zakeeri mu Masaka wali wakati nga zikola ssente empya naye nkadde buli mwezi oba tolina kyomuwadde neki anti zagenda okujja mu akeedi ze zigenda okunywa omwenge zagenda okujjamu ebyo ebizimbe ze zigenda omuyambako okukola mazambi nga mukyala kyamulema okugula aliridawa nga ssente eri wano byonna byosubira omukolera ebyebbeeyi bimusindika te mu mazambi
byonna byosuubira omukolera, namugulira amataka, namugulira ebizimbe, alina ezabapangisa, alina faamu, alina kalitunsi, alina payini, batima wali mu payini n'afuna sente, ezo zaafuna zigenda okunywa omwenge. Omwana wo ekyobugagga kyogenda omuwa kiri eki, ayige Allah, kumuyigiriza Allah we, amanye kino halal kino haram. Batugambye nti wano twasuzeewo n'omulamuzi goza tamanyi kyanoonya. Omanyi kibayita omulamuzi, omanyi n'ebitiibwa bye bamuwa naye yasuze wano amanyi kyanoonya. Wali obugolodi ali wano, omanyi omusaala gwafuna omwezi yandibadde akimaki wano, akimanyi ti wano waliwo golodi, wano wali golodi ow'edduniya n'akhira ali wano. Tulowooza nti okusula mu nsiri kyangu. Omanyi obuliri bwe yalese bwe bufaanana ggwe. Lwaki omulamuzi oyo bakadde be baamutwala n'ayita amasomero nga liino mumanyi? Omulamuzi yasuze wano mumanyi? Mumanyi mpakaka. Era atera okunkubirako amasimu ng'alina emisango gy'alimu ng'ayagala endaba eya shariya n'ennamula eya shariya. Naye mumanyi lwaki yasuze wano nze? Alina emisingi egy'eddiini agimanyi nti golodi ali wano. Nkugambye ntambuddeko, alhamdulillah, ensi ngitambudde mu bazungu mbawalabu. Nosanga abazadde ng'ali mu bazungu nga nti nze omwana namumala kasa namufunira pasipoti y'emusi egindi eri Canada, ate anjagaza ati obugagga bwonna mbumuwata. N'omugamba nti aziinemu tulabe 17 years, musajja mukulu ali 17 tamanyi kwaziina. Nomugabo omwana omuleetedde biki bino, omwana omusse myaka 17. Can you do adhan? Anti obogera bati can you do adhan? What is adhan? Emyaka 17 muvubuka mukulu azanya nsero mwanvu bwati akomeeri eva bana ekipiira kye bwati ekyensero. Can you do adhan? What is adhan? Nze obo mmaze kati nkuddemu ki tandike kukwata ku matama ntandike Allahu akbar ntonkole ekyobugagga ky'omuzadde. Abazadde bannanga batudde wano, nammwe abatabani bange abakyali bato bawala baffe enkya mungi Allah agenda bawa ezzadde ekyobugagga ekyebbeeyi kyogenda okuwa omwana wo kumuyigiriza Allah tabaraka wa taala. Ensawo ete tugikutteeko Dr. Qasim Mutazindwa bwayiddamu n'ategeka darasa insha Allah nja muzijjukiza. Tulinayo 3 hours zaffe nga tukwata ku topic eri ensawo sigisumuluddeeko yo sikuddeeko wadde kawuzi kayo ekyali nsibe ejjudde bweti. Kale tulina okusoma hadisi ezigenda mu 15 ne aya nga 8 ne kisa zaamu kumikisinge tuti tuleke kusaniya naye mumponye. Tujja kusoma omulundi omulala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Tumwebaziza nnyo omusomesa waffe Ashaikhu Imam Ahmad Sulaiman Kyeyune, saba Allah mutukuumire amwe n'obulungi buyitirivu nnyo, ayongere okugasa ummeeno. Kakati mu kaseera kano Sheikh kkiriza tutandike bwe tuti ebibuuzo. Sheikh abaffe singa omusiraamu kakati nja kusaba tukkanye nze naawe ne bano zimbadde nkyali imaamu enajja nankumbi Allah banampa irimu nga nfuuka Sheikh. Kati kigambo Sheikh kireke, soma bibuuzo byokka. Bw'oba wulya kikaluubirira kibuuke. Barakallahu fiika. Imaamu ebitiibwa bireke, soma lwaki omalawo obudde bw'abasiraamu? Kale kambike kankiveeko. Abaffe singa omusiraamu atuuka ku muzikiti ogumu ye ng'alowooza jjama yawedde dda n'asaala eyiye kyokka aba yakamala ne bakima essala addamu n'asaala oba egyo yasadde mmalira tambule butambuzi agende.
addemu asaale kubanga olubeera esswala eyajjama ezitowa okusinga ey'ekinnoomu era kyaliwo ko naye nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyaliwo bwe yalaba abavuka babiri nga batudde ku lubalaza n'abagamba nti ma khatubukuma bavubuka ate mmwe kiki qaala qad sallayna fi rihalina ffe tuzze tumaze okusaala bali bajja mu ddalasa naye nga esswala etuuse nebasika ne basaalira eri ate bwe bajja ne basanga jama kwe kutuula wali n'abagamba nti aa muddangamu ne musaala kubanga kireeta obuzibu bungi kireeta ebibuuzo bingi kati ate ku mulembe gwaffe gujja bagira oba bambega oba bagala kubba ngatto bwe baba baddugala bagala kubba ngatto ate babeera simaati bambega kati leka kuleetera bantu bibuuzo n'esswala yongera toyinza gamba nti bampadde omutwalo gumu ne bajja okwongera ogumulala naga nti nze nafunye era ogabugeneeza omuzikole ki ziyadatul khair ala al khair oyongera obulungi ku buki ku bulungi naam kibuuzo banayi munsaasire akagambo ako kabeerako ate imaamu yakaŋŋaanya mbuuza omusajja atayagala kunoonya kumanya omusajja oyo ekibuuzo bino biri bibiri naye ngenda bigatta bwe ntyo tayagala kunaaba janaba yeebaka bwebasi ate yasiramuka busiramusi ne boomuyita nti jangu osaale tayagalirako ddala ne mujjukiza bannange nkole ntya omukyalo nayagala abuuza akola atya janaba taginaaba yeegwe mulimu gwatuukiriza ogwo gwokka ate bwamalanga addawo yeebaka tayagalira ddala kunoonya kumanya yasiramuka busiramusi barakallahu fiika kakati olw'okuba yasiramuka busiramusi tumuwaamu ne tulowooza nti tannayiga musaasire gwe nnyabo eyamufumbirwa naye tumuyambeko anoonye okumanya nga tumwagasiza amadalasa tomulagira genda mudalasa wabula beera polite bw'oba omugamba ogenda madalasa beera mukakkamu mwagazise so si bya kikomando commanding language obogodde obwatuse mwagazise bw'anaatuula bw'atyo mu ddalasa gy'akuma okutuula mu ddalasa gy'akuma okugenda ng'agaziwa then ekyokunaaba janabba basebo abatudde wano bw'omala okuzannya omupiira tekiba kirungi kwebaka nga toyiyeeko kutuzzi hatta at least ekimu ku bisatu okolako kimu nga era ekisinga obulungi mu byonna kunaaba janabba yonna bwe kiba kiganye oluusi obukoowu oluusi obudde tebumala obukwebaka naki at least funa wuzu ey'esswala tunaanaaba batuzukuse ekyo ekyokubiri ekyokusatu naabaako kale ebifo ebibadde bize mu kisaawe naye nga weeyiyeeko tuzzi ku mubiri Allah yakola omwana Adamu nga buli lwaba ava mu kisaawe bwe yiwako ku tuzzi ku mubiri gwe abaako ebintu bingi nnyo byakyusa tewebakirawo webakizi nga ovudde mu kisaawe nga teweeyiyeeko ku tuzzi at least okunaaba yonna janaba full package oba sikyo ofune wuuzo ey'esswala oba sikyo naazaako ebifo ebibadde ebize mu kisaawe message ngenda gisabika nnyo tulinamu below age oba tobitegedde manya tebikwatako si bya myaka gyo ababitegedde bayiseewo dda babitegedde bulungi nnyo era babimanyi kubanga bya myaka gyabwe obirabye ebigambo ebyo bw'olaba wenjogera bwiti nga tobitegera mu kanula bukanuzi bwoti manya tebikwatako tebikukwatirako ddala bireke bulesi nga bwe biri naam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. Nina mukwano gwange alemedde ku pornography. What can I do to help him? Pornography ndowooza mumutegedde inshallah. Agafirimu agazze ku mulembe guno
agakolebwa bannaffe bamagulu meeru ne bagatuweereza ku mitimbagano butwa busagwa biri haramu mazambi manene otunula ku bantu nga tebambadde oyina byoyonona mu mubiri gwo byabulabe bannange waliwo Allah programu ze yakola nga tezinakulwa nnyo mu muntu olw'obuzito bwe zirina nga zina ze byonoona mumanyi kye bayita enkikwe mugimanyi nga bonoofuluma ebweru ekiro enviiri nezikuva ku mutwe ekiba kiyita nkikwe naye kikubira sekendi simeka ne sekendi tewera naye okyuka wenna n'owulira nga enjala gweruma n'owulira nga kiro zikendedde wenna no kati singa ekubira esekendi 40 tuba tulina kuziika waliyo programu Allah ziyatukolera nga terina kulwako bwejja ina kutwala budde bufunda nga programu y'omukwano programu y'omukwano terina kubira naye oli atuula ku firimu n'amala okwesawa namba eyo programu tebagikolera budde buwanvu kasi tegenda mu budde obuwanvu eyonoona bweba mu budde obutuufu egasa newebeera nkuba netonyera obudde obuwanvu ate ekola ki eyonoona ebimera ekosa ebisolo eyonoona programu za binadamu naye bwetonya nga nsaamusaamu ate ekola ki enkikwe mugimanyi gwali ofunye ku nkikwe oyinza n'okulya esefulya y'emmere nze yankubako ne bampa emmere ne munga waliyo endala ate nga simanyi nabuuza nti obadde eki ngaoli emmere nnyingi bulala nga sigiwuliramu nkikwe emyansa bumyansa mya n'owulira ng'olina kira 10 ago n'okoggerawo awo ebyo bifirimu bikwonoona bikuleetera okuba nti mu maaso munno gw'oliba ofunye ajja kubeera sisita anti masozi zonna zayononeka dda zasiri fuse zakuba temukyali muliro bita site amaaso notandika okuba nga tegakyalaba bulungi bikosa joints agafirimu ag'obuseegu ogatunuulira ng'ogalaba Allah akujja ku barakatul umr baraka z'obuwangaazi ate nga buli omuzi anoonya barakatul umr ezitandika okulokinze 40 omuntu ali 40 ng'ayenjebusa oyinza okuza wa 80 just 40 years of age ngolooza wa 80 abasajja buulya ba Hamza bajjeno Hamza ibn Abdul Muttalib myaka 80 nga yayimusa okulwana olowooza muvubuka muto balina barakatul umr agaga firimu gonoona face nesoma emyaka egy'omu maaso aga nti ono wa 32 nti ati kisoboka ateekeddwa okuba nga aweza 5 nti wa 32 tekisoboka oyo ateekeddwa okuba nga ali mu myaka 50 face y'omwana wa 32 tebera bwetyo kumba alina 30 agafirimu gamutagudde kiki face gwe ekintu kyozanyirako okimanyi face etaaguuka negenda mu maaso ng'ate emyaka gikyali wano omubiri ne gunaanuuka ne guleeta endwadde z'emyaka 80 ng'olina 3 ng'endwadde zayogerako ezimuluma bakuga niizo endwadde zoyogera emyaka gyo tuginaku nga baga abaddugavu abagenda mu bazungu okusamba emipiira batera okulimba emyaka basobole omugula akuba sizoni egi olea asobola kugugoba kumbe musajja mukulu musajja mukulu bamutadde mu sipiidi mupiira gwa bavuka bato kati mbwomu agenda afuna injale bakira mu mpapula ze nti eyo injale ku myaka gye watugamba genda weebake onywa amazzi owummule ewona yokka bagenda bati injale tewona nti omusajja ogenda okukeberanga emyaka si gyejjo ne bamugamba nti singa watugamba netukuwa eddagala egyo emyaka gy'olimu tewona yokka onakumira ddagala
mukenyini mukimanyi nti omwana omuto agira bwati naagwawo nayimuka n'agenda bagenda ffe abasajja bakulu ekiri kwegeza ogwewo olabe omuto agwa ekigaawo nga kyamaanyi nagera ne basamba akapiira kati nawe ekigwe gyemyezi 3 mu ddwaliro owulidde kakati agafirimu ago tegalina mugaso gakufunyisa mazambi gakutira barakatul umur Allah akujjako barakatul umur baraka z'obuwangazi nosigala busigazaawo nga tokyalina kyokola abakyala bewali wasa ne bafuka basisita bo anti sisita wakuwoleza engoye nakufumbira emmere si bwe kiba sisita ng'obeera naye waka ayoza n'azigolola n'afumba kati ng'olina basisita bameka oweeri n'oweeri nabo bakazi batono bassa ku buzibu olina kasente tebagende agafirimu gabi nnyo nnyo era gakwewalwa onogeewala ate goonoonera ddala omuntu ne waba atuuse n'afuna n'omukyala era aleka omukyala nadda kwagaagana shaitaani egamuwundira Allah gati wazayyana lahum shaitaanu amalahum fasaddahum ani sabili fahum la yahtadun shaitaani ebimuwundira nga bibisinga ate owewuweeka abeera mu ebyo shaitaani ebiwundawunda nga yalaba ebimukolera fasaddahum ani sabili nava kukuba eggolokofu fahum la yahtadun obulunga mwana wabujjawa kwerwanako bwezizingirire nawulirako Sheikh Salim Bosa nga yagamba nti webanga essimu yo yekulemesa gula kalya kakabiriiti akatalina bino obeere ne kali kakabiriiti gula kakabiriiti obeere ne kakabiriiti okusinga okubeera neyo essimu Allah atusaasire ya rabbi naam ekyo ekibuzo nkiruddeko gwe mulembe guno omulembe ffe twabirabako nga tuli bato naye kati omwana abaana bonna balina amasimu babikulaga ntuntu ate shaitaani jjukira agaigagala nnyo noba obikudde ebirala babikuterawo gati waliwo ne ku bino oyinza olabako obikula essimu ng'osaba musomi wa Qur'ani babiteeka wano ne sayidi tine bino osobola olabako kati obutonde bw'omwana addango kati ne wano kankebeerewo taddamu kudda ku bya Qur'ani ebigambo birabye mwanange ebyo byonna mugendamu abantu abeera ku TikTok bali mu kulaba bawemula onaawemula ono onaawemula onaamuddiza onaavuma ono onaavuma ono naamuddiza byonna biri mu layini egi biri mu pornography ebyo byonna kubako abaana ab'obuwala abaana ab'ensonyi abaakutula eŋŋanda tebakyalina ŋŋanda zaabwe beeyambulira ensi tayinza kubanga alina oluganda gy'ava ng'agenda ne bagatta oluganda neyeyambulira ensi tasobola kubanga olutuuka mu kyalo erya ntonde jangu nyabudda wano watandika ddi tukulaba kuno nga weeyambulidde ensi gwani weyita ki wala kusaza famire buli yenna akutula oluganda agenda kuno kweyambula alage nga bwe yakula obulungi kati abantu n'atula okunaalaba byonna bigatta kuli awulidde abantu ab'edda bafumbiriganwanga nga bumbiriri gwe mulundi ogenda okusooka okulaba omuntu nga tayambadde awasa ne gwe bawasa nga gwe kugenda okusooka kyolabo bagendanga okufumbirwa nga mumaaso zikyali intact tezinnayiika naye kati omulembe guno awasa ne gwe bawasa mumaaso zayiika dda zasumulukasumuluka dda temukyali mulooko era okumaliriza Mukama n'ayamba ffe twakulira nga ebiduuka bino ebya habo nga kizibu nnyo osanga edduuka lya habo babangamu nga batambuza mumbwa ez'ekikuubuuko yogera endwadde naawe zibagiranga ekikuubuuko okufuka ku buliri ekigalanga ebyo zibayogeranga naye kati buli wootuuka wonna maanyi ga kinankani buli wootuuka lwaki
kasita abantu bagenda mu ebyo maaso ne zisumulukuka maaso ne ziyiika kati balina okunoonya gadagalagala banywe bagategate edda batundanga byakikubuuko ebyo byakikubuuko n'ensenke ku maaso naye babiddukako dda bonna bali awo kati naawe kenyini bukya ku makya n'ofuna wali ebinankani n'otabula n'otokosa n'ogamba nti maanyi ga kinankani ofa ssente gafirimu bali abantu ate nga mmaliriza ekibuuzo ekyo tegalina mugaso okugjako okutta obufumbo bw'abantu oli alaba bali ba professional nalowooza nti noni munneeka asobola okukola bibiri bye bakola bali ba professional banyi banjaga bakusagalagalalagala balina training ze bayitamu kati amaze obiraba addayo twamuwadde muwala waffe wa senior 4 yalowooza mbu naye professional nga bali ekivaamu nga gawuno talina kyamanyi obufumbo nga bufa nga anoonya mulala bita bufumbo ono si munywanjaga muwala gwaffe gwe twakuwadde tanywangako ku njaga bukyazaalibwa obufumbo buyiikiddemu ebyo ebintu bali boolaba si bantu batunda dda omwoyo balumira mwoyo abo boolaba kati mukazi wattu ava ku senior 4 amanyi notisi naye ekizaamu zina tesiti bwomusubira kukola biki ebiwanvu ebisukaawo obukaka n'obufumbo nga bukoze eki bufudde olaba omupiira guno ogwaffe bana bazannye wano waffe mu kiraabu eri mu bazungu agukubayo kubanga training y'abali ndala n'eno ndala niwabanga wano yasinga ne bamutwala eri bamusaako mukono gwokka bwe bati taddayo kulaba ku mupiira mukono gumu bwe ati nakwata okwo neyesuuba ku mukono ogwo amusaako mukono bwati nalwanagana mukono ogwo ono nga ye atwala mupiira bwati kyokka ate wano waffe bagaye professional kulwaki eri training gye bayitamu ndala neno nayo ndala tasobola kugenda eri nabikola so ensonga eyo kati bwe kituuka kuba ate bansoma irimu nkwata Quran nkwata hadithi gujja bagira kubanga kikosa memory ekwata kiginafuya ogenda okukebera byewakwata temuli nakwata tizange 10 neno n'ebisatu tebikyaweramu ate yo Quran ya ntondo nnyo yeba yagenda dda kubanga Quran yo terina muzannyo oba ofundako na hadisi Quran yeyina entondo kasitera banga tebitegerekeka byokola nga twawukanye nsijja kukusobola erina entondo nsomye ku bitabo bingi sinaba kulaba ekitabo kiina ntondo nga Quran teyagala kugireetako muzannyo tulina kutambula bwe tutisebo bannyabo owulidde nti mpulidde gezo okiroti twawukanye nkutadde tujja kusobolegana ng'ate n'okuddamu okutula bupya obikomyewo kale nno bannange ensonga eyo ngiruddeko kubanga be baana baliwo mutako ono Allah amwogerako mu Quran mutako ono mumulaba esimu ya ayuha alladhina amanu la yabluwannakumullahu bishay abange mu abakkiriza Allah agenda bagezesa n'ekintu tanaluhu aidikum nga kyakukwatako nangalo screen touch tanaluhu aidikum okwata bukwasi wano nogenda mu America nokwata wano nogenda mu Faransa nolaba ku beach abantu bebambadde badigida ku beach yegindi yagitugamba naye kyakirwa kyagenda atugezesa nakyo liyalama Allahu man yakhafuhu bilghaib ala kumanya bani abamutya nga beggalidde kubanga ajjukira ebiseera ebisinga kuba ku simu oba bwogu era agenda olaba ebintu amala kakasa n'amagambo aga n'alyoka agira ati buli kaseera tebamusanga era singa oyingira agira mangu ati n'asooka bijjako naye gozweda Allah takulaba
liyalama Allahu man yakhafuhu bilghaibi. Allah abaala kumanya bani abamutya. Esimu mu Kurane bana indudde ku bintu ebyo. Abaana baffe bonna naddala secondary ne university, secondary ne university. Allah tabaraka wa taala ya rabbi. Naam. Obusiraamu bukkiriza okulunda embwa awaka nga ya bukuumi. Tetulunda mbwa. Nabbi yatugamba sallallahu alayhi wa sallama, man qatana kalban, omuntu yenna omusiraamu eyeeterawo embwa abeere naye awo, Allah tabaraka wa taala amutuulako buli kanaku empere zenkana Uhudi, illa kalba saidin, okujjako wano wammanga abayizi bakkirizibwa okuba n'embwa zibayambako mu kuyigga. Neera bwamala nga zigenda mu keegi tazireeta waka, tewahaaji embwa ziri awo zidda muno zidda muli mu lujja. Bwamala okuyigga zigende mu keegi. Ashabul mawash, ashabul mawash be balunzi abalunda ebisolo ku large scale, zikuume faamu y'embuzi ye oba ente ababbi baleme kubba. Niwa ashabu zara, n'abalimi abalima ku large scale, alina faamu y'ebikajjo ey'ennaanasi ekoma gindi, bajja kubba emaali ye era nabwe tebazireeta waka. Obusiraamu tebwatugobya embwa ewaka, tetubeera na mbwa waka olw'ebyombo. Tojja sobola kugyekuma ku byombo, masowaani, ojja kulya ennyama, esefuliya, akatasa okunyweramu n'okukombamu, bya bulabe eri obulamu bwaffe. Abo abasatu bebakkiriza embwa naye si maka, era nazo ziriko amateeka okuba nga ziri well trained, training ennungi ey'obusiraamu, si training eza bulijjo. Ashabul mawash, ashabu zara, abalunzi n'abalimi n'abayizzi. Ono bamugambye mbw asome ebibuuzo mpaka nenzi takimanyi nti kati wano wendi sobola okugenda mpaka kuyisha. Wano wendi wano bino anti byensinga okwagala bino, batugende. Nzikirizibwa okutunda emmere yange okugeza nga muwogo ng'ali mu ttaka nga muguziza musiri gwonna. Obusiraamu tebukkiriza kutunda kyotamanyi, ti omusiri gwonna ogwa lumonde ogwo nguguzizza bamuwogo, kubanga muyinza okubaamu obulyazaamaanya era ebiseera ebisinga bubaamu butya. Oluusi tuyinza okugenda okubala nga nakuwa ssente nnyingi nga muwogo teyabaze, oba ku olwo naaba nga yabaze ate nawe n'onyiiga nga nakuwa ntono. Era ebyo bisinga okubaawo. Ekimu ku bibiri, muwogo ku olwo yabaze nnyo namusabye ssente ntono, oba ku luno teyabaze namusabye nnyingi, tumala kumusimayo. Togula kyotalaba. Muwogo gwogula ali mu ttaka, omanyi ki ekiriyo? Lumonde ayinza okuba yalumbibwa obuwuka, tuli ffenna. Era mugenderamu n'okugula sizoni, kati guno omuyembe gubaze sizoni eno njiguze, kasita gumulisa n'ogula. Nedda, guyinza okuba gwakumulisa enkuba ya muzira n'etonye negukuba neguyiwa ku ttaka. Ekitabo ekyogera ku kugula n'okutunda kye kimu ku bitabo ebiwanvu ennyo mu irimu, Kitabul Buyuu. Olwo kisanga kiba kiwanvu nnyo kubanga obulamu bwaffe butambulira nnyo mu kugula n'okutunda. Byonna byoyambadde kugula bigule. Ne bw'onoova wano oyagala kunywa mazzi kugula, n'onoova wano oyagala kulya mmere kugula. Kati ekitabo ekyo kiwanvu nnyo, tuba tusaana tufuna obudde ne tunojjola hadith ku hadith, aya ku aya, hadith ku hadith, aya ku aya, muliyirimu. Nabbi sallallahu alayhi wasallama ataalimako atusomesa okulima, ataalimako nga n'ensi mwava si balimi, yatusomesa agriculture, ye kabaka w'okusomesa agriculture sallallahu alayhi wasallam. Mu nsi yonna kabaka w'okusomesa agriculture ye Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama.
ataalimako wadde n'olunaku n'olwo. Era baana bange mbabuulire, tetulina kye twakoze mu kusoma irimu. Tuddaawo kwefuula bize, kwefuula bamutabwana, kwefuula bakambwe. Wallahi nja kukuba omuntu ze ngumi. Tetulina kye twakoze ku irimu. Ekyo ekitabo kijjudde bwe kiti. Awulidde ebigambo ebyo? Ataalima yatusomesa amateeka gafuga okulima. Emmwanyi ezo ebitooke bannaye baana bange Allah yakola irimu. Ataalimako ate yakulagira byebakola ki? Bwe balima. Bwe tubyogera abamu nga bagamba mbu ebyakalisa za Kiwarabu. Abawarabu tebalima. Ziri enjazi mu ddungu balima mu biki? Osobola okulima ku lwazi gwe? Naam. Ono bwemba nina janaba kyokka nga obudde bw'esswala butuuse ate nga amazzi gabuze netukuze ntya? Ekyo kyayogerako mu Quran, aw lamastumu nnisa falam tajidu maa fatayammamu sa'idan tayyiba. Omuntu aba alina janaba ng'amazzi gamubuzeeko era naye akozesa tayammumu. Kati ate balowooza tayammumu ya janaba kwetaba mu musenyu wenna n'oguyingiramu ne gukuyiika eno yonna. Tayammumu ya bulijjo. Naye ekyo kijja nga omaze kunoonya amazzi ne gabula. Naye tekitegeeza nti onabye tayammumu bwe ganaalabika. Tekitegeeza nti onabye janaba bwe ganaalabika onaabe janaba. Bwe ganaalabika onaabe kiki? Janaba. Naye kano tusooka tufuna tayammumu ne tuyisawo ku swala eyo. Then singa galabika nga tunaaba. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Bannange ndi musiimu nnyo abavubuka abato ab'e Masaka mutuwoze ebbanja ery'okudda wano mu bwangu. Tuba tetukimanyi tusobola okukuŋŋaana bwe muti. Era nja kusaba olukiiko lutesitesi terulwawo nnyo tuzza wano. Naye nze omulundi oguddako dalasa yange sigikutteeko. Nja kusaba dokita mbuulire ampe essaawa zange mmeka nga temulimu bibuuzo nga tebannakoowana njala baluma. Leero banteze akakodyo. Nva waggulu nga mbakuutira okutula wansi okuwuliriza irimu. Era sinza butabaawulira nti waliwo enjawulo wakati w'ettutumu ne irimu. Si buli alina ettutumu nti alina irimu. Ffe twagala irimu si ttutumu. Tugenda ebitutabukako bwe tulaba kuno abantu nankani enkofiira ne kanzu tulowooza ettutumu kirala. Ne irimu nakyo kiki? Sheekhi waffe alina irimu ku kyalo wadde talina ttutumu asobola otugasa. Naye ffe tufa ttutumu. Era oba oliawo lwaki temutuleeta ku seeka ono? Seeka lwaki temutuleeta ono ali ku simu ono lwaki temumutuleeta? Kati ono gwe tulina atumala. Ono gw'otugana n'okuleeta obulezi. Yawula ettutumu ku irimu. Si buli alina ettutumu nti alina ki? Tulina baseeka baffe bangi nnyo nga ne bino talinako naye nga wa mugaso eri umma oyo atumala. Ettutumu gwe kennyini nyini osobola okusalawo neweetegeka akasimuko n'okola ebitajja ku social media n'olifuna. Kasita okola ebitategeerekeka ng'ojja kulifuna. Ettutumu balifunira mu lunaku lumu ku TikTok. Ne irimu bweri gwe gigezeeko bweta byakusaaga. Irimu bagifunira lunaku lumu. Ettutumu okola akantu ako n'okateeka ku simu kasita kabeera fane mukati oyo naye yafuuse sereebu. Twagala kunoonya irimu. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.